Yes, gwena akyekumidde Kampala TV 256. Nkubuulizaako ddala ebyo byonna by'okwasizaako engalo olunaku olwaleero. Gwena yasalawo nti amawulire naddala mu byobufuzi mu ggwanga Uganda ojja gafunira wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Muganda wange wakola kyamaanyi nnyo. Ate gwe atana subscribinga nja kusaba osubscribinge kwegamba tusobole okutambulira wamu n'okumanya. Naye nga olunaku olwaleero akulembera oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza oba ne yeekandaga olw'ensonga nti sipiika agezezaako ebbanga ddene okumulemesa okutuula mu meeting ez'aba commissioner. Meetings ezo ezisalawo ebimu ku ebyo ebirina okukolebwa mu Paliament y'eggwanga Uganda newankubadde nga amateeka agamuwa olukusa olwo, naye sipiika Ssenyonyi ategeezezza nti amugalidde ebbali. Naye nga ekiggaliza Ssenyonyi ebbali ojja kujjukira nti obuli bw'enguzi bweyongedde nnyo naddala mu Paliament y'eggwanga eya Uganda, era ng'ono asuubiza nti tagenda kulekeraawo kwogera ddala ku buli bw'enguzi, era ojja kujjukira nti Ssenyonyi we yali alayira bino bye bimu ku bigambo by'ayogera era nga alemedde ku buli bw'enguzi, era bw'otunuulira Paliament essaawa eno n'omuliro ogulimu buli bwanguzi. Ssenyonyi ebigambo bino yabyogera agenda okutandika ekisanja kye nga ekya leader of opposition. Katubiwulire byayogera. Right Honorable Speaker and members, Rule 14.1 of our Rules of Procedure provides that the principal role of the leader of the opposition is to keep the government in check. By God's grace, I will execute that mandate effectively. And my hope is that I will get support from this House, not just my colleagues on this side, but across to do this work. Because you see, keeping the government in check is to the benefit of all of us here and the people that we represent. Because when we are pushing back against things like corruption, when we are ensuring there is service delivery, when we are ensuring that there is value for taxpayers' money, it's not for the good of just the opposition, it's for all of us. Because regardless of the political party you belong to, when you go to a health center and there's no doctor to attend to you or no medicine, you will suffer. If you're driving on bad roads because either the money has been absquatulated or whatever the case might be, regardless of the political party you belong to, poor service delivery will affect you. So my hope is that I'll get the support of the entire House indeed. And so I believe we shall be able to agree on a couple of things in as far as keeping the government in check is concerned. I want to appeal that where we disagree, and indeed, we are going to have numerous opportunities to disagree. I hope that we can disagree respectfully and that there gets to be space to disagree and for divergent views. But otherwise, I look forward to working with everybody to serve the people of Uganda. I thank you, Right Honorable Speaker and members. Thank you. Honorable member, thank you so much.